me, babe. Okay, tell me. You're forgiven me. Yes, I've forgiven you. So now you love me. You're good now. Yes, yeah, I do. Why were you laughing? I do. She's a nice person, and I've learned my lesson. She's learned her lessons. And we all have braces. Yeah, we all have Can braces. you see yes? Yeah, and we out. We out? They brought me out for girlfriend's day. And you know, to reconcile, right? Yeah, to reconcile. So now, you guys never know. We are even in love, by the way. So man, if I'm in love alone, or why is alone? Oh, why you alone? Huh? Joking. I'm joking. Guys, yeah. Omanyi abantu basimika nnyo amannyo. Omuwala yakuvumira maama wo n'amuvuma obusiru, naawe n'akuvuma obusiru. Story saji bakolera waneeno. Ya Lucky Joe ne Shairota ex wa Vairota. Kaavuma maama wa Lucky Joe watu n'amukwata n'amutwala ku poliisi. Mu kumutwala ku poliisi, saawa zino bali mu kubeera nga bapepeya. Mbu engeri y'okulaga nti naye abazeemu okukwatagana, buli omu yasonyiye munne. Kati bagenze ku biiki, beekubisa bu selfie. Omuwala Lucky Joe omuyimbi yavunaana Shairota. Story nagibakolera wanino, simanyi lwaki mubinzizaamu. Gwe natalaba story. Ono Shairota ex wa Vairota yagenda ku TikTok n'ateekayo akatambi ng'avuma maama w'oyo omuyimbi Lucky Joe. N'agamba muli basiru, ensonga ki muli ba Lugwa, simanya badaamu oba biki, n'abavuma tribe yaabwe, n'abavuma obusiru gwe, n'amugamba gwe Lucky Joe oli musiru, ate nga kyayaka ne maama we naye musiru, olw'ensonga maama we alowooza biki, n'ayomba oluyomba lwali lw'amaanyi. Lucky Joe kye yakola n'amukwata Shairota n'amusiba mu kkomera, nera poliisi n'emukwata n'emutwala mu kkomera. Omanyi abawamu room kati ebeera civil court oba civil basukanya abawamu guno ne bagamba kale musobola okukwatagana mugende wabweru mulawo bamukwatagana buli omu asonyiwe. Boye yenkwatagana gye bakwatagana bali ku zibbiiki bagenze ku Action Falls bali mu kubeera nga beekubisa bu selfie. Waneeno ne nkomekkereza nga nkugamba nti owali abaagalana tossaayo kikyo, ate ennyombo z'abantu kiba kirungi obutaziyingiramu nnyo kubanga kati ffe basiru abakola story nga baamutwala ddala mu kkomera poliisi. G'omuyimbi eyentaaza okubeera nga bakulikodingira oluyimba lwa Balegi Shots we bali, oba lwa audio oba lwa video. Ab'amasomero balina special offer gye muli gwana omukolo gwa kwanjula mbaga graduation prom parties MDG. Ensonga ebeera eddiringira ku videography ku bakubi kw'ennamba y'essimu, ebisigadde obibalekere.